Yes, tukwaniriza ku mukutu gwaffe omuganzi ogumanyikiddwa nga Uganda mu Kamuli amanya n'eddoboozi Pampita Ntambi Kimso Rich Boya Maxudi Junior. Nakulwale tukuletedde Jose Chameleone. Terrible things ebyali bituse ku Jose Chameleone ate nasigala nga akyasurvivinga music industry. Bintu ki 10 ebyatuuka ku Jose Chameleone nga bibi nnyo nga tulowooza tasobola kustandinga mu music industry, naye nga ate yamala Katonda n'amugumya n'aba nti abiyitamu n'okuba nti yasigaza obulamu n'okuba nti obulamu bwe atambuza mpola mpola. Saga nambemu yali ya Kalamaji Saga. Kalamaji Saga au Kalamaji yayokyebwa Saidi Zeri Seguku kigambibwa okuba nti mbu yajja muliro. Simanyi biki what exactly happened to Jose Chameleone to that guy, because kigambibwa okuba nti yali Jose Chameleone's friend nga mutera okumutimira ku mazzi wakako n'okuba nti amuleetera engoye, but unfortunately guy oyo yafa nga kitegeeza okuba nti yeyo yakola ki bamukya muliro. Naye nga ate Jose Chameleone statement ye yatugamba nti yo guy yeteekako amafuta ne yeeyokya. We don't know what exactly happened. Naye nga ate kyamukisa mulungi nti omukulu ono yamala n'asurviving omusango guno. Omusango guno gwatambula nnyo. That was around 2011. Yes. Omusango guno gwatambula nnyo, but unfortunately omukulu ono yamala n'asurviving. Era wetwogerera wali teyagendako ku poliisi, teyagendako wantu wonna. This saga yali ya tabu nnyo. Twali tulowooza nti Chameleone osanga ayandivundire luzia n'okuba ntadda mu kuyimba, naye nga ate omukulu ono yamala n'adda engulu. Saga namba 2 ye ya mwana mulenzi amanyikiddwa nga Medi Ssentongo. Medi Ssentongo yatomera Jose Chameleone ku club governor. Ebiseera ebyo Medi Ssentongo ne Bad Black bali balinamuko akasente nga bakaleeta show biki ebyo. So like there was a battle over a beef between him and Jose Chameleone. So Jose Chameleone ebiseera ebyo yalina mulema. Of course, Jose Chameleone atwali tulowooza nti Medi Ssentongo kuba like yalete muruka nadda speed emabega namutomera, era like omutwe gwafunako damage, but unfortunately oba lucky enough omukulu ono yamala nawona saga eno nawona ekizibu kino. But Jose Chameleone nasigaza obulamu era nayeyongera n'omulimu gw'okuyimba bamulabisa naye yadda engulu mpola mpola. Saga endala eyatuuka ku Jose Chameleone oba scandal endala Jose Chameleone gyali abadde mu konga ya tabu ye ya URA scandal ku kivulu kiringa kye yali atumye tubonge bakwate muruka ya Jose Chameleone ne bagisika awo no nakakana kuba URA nataleko kuba nti bawanyisiganya ebirowoozo kino nno ebigambo kino nno kyali kireetedde Jose Chameleone obuzibu, era Chameleone kata asibwe eruzira. But unfortunately Jose Chameleone yawona oba yasuuka saga eno era yagivaamu bulungi. Yafuna akasente n'abasasula emmotoka ye n'agijjayo. Emmotoka eyo eriko erinnya Mayanja Joseph Mayanja, of course n'agijjayo mpolapola, yali cross country bweti n'agijjayo. So ze zimu ku saga Jose Chameleone ziyali mu deadly naye nga yamala n'aziyitamu mpola mpola. Saga endala gyotosobola kuba nti obuusa maaso ye Jose Chameleone saga eyamutuukako e Tanzania. Saga eno paka saa zino twebuuza kiki ekyatuuka ku Jose Chameleone. Jose Chameleone yamenyeka amagulu n'aba nti ebigere bye babiyungamu just nabyoma. But bw'otunuulira Jose Chameleone nti mukuba ku kitanda n'okuba nti atambula kuba nti ali admitted ku kitanda n'okuba nti bintu bingi ebyayogerwa, Jose Chameleone kintu kyamala mu mannya sigala nga akola ki nga yeeyongera mu maaso n'okuba endongo, era yafuuka nnyo wa tabu nga amaze okuwona. Yakubira ennyimba nga zisamwasamu ezo n'akola aboggolako remix ne Bebe Cool kugata ne Chameleone technology, olimba baluyita technology lwa Jose Chameleone zamufuna nnyo wetabu kugata basimo ogenze mukisa gunesigaddewo. So zezimu ku saga doza tuba kwerabira ku Jose Chameleone. Saga ye Tanzania
paka sawa zino ya tablet tumanyi chatuka ku Jose Chameleone. Saga endala yali ya Dorothea. Now Dorothea baja ne Jose Chameleone kuva Nairobi nga bamaze okuba hit amanyikidwa nga Mama Mia. Dorothea natandika okuba nti very couple of course Dorothea ali na mwaka sente ng'omukulu naye atandika okuba nti afuna kulinya. So Dorothea atandika okuba nti afuga Jose Chameleone togenda kubivu tokola kyatenga Chameleone yali alina kyayagala. So nolwekyo Jose Chameleone natandika okufuna amampaati kwe kuba nti musulawo ebiseera byali basula ku Sheraton Hotel. Chameleone natandika okuba nti afuna wapangisa era nabwe kityo naba nti aduka ku Dorothea. No saga yakwata mu babiro abali zino stories zakwata mu babiro e Kampala era wano Bebe Cool ne Bobby Wine we bakubiramu n'akayimba ebiseera ebyo mbu wefudde bossi nga n'ennyumba osula mu ya mukazi bambala bambembe naye ng'ate Dorothea saga yadde yakwata akati teyasobola kuba nti esula Jose Chameleone nabwe kityo Jose Chameleone yasigala standinga mpola mpola nga wakava ku saga endajo tasobola kwerabira ye ya mwana mulenzi ye mwana muwalera amanyikidwa nga Daniela Atim. Daniela Atim waliwo saga ya Jose Chameleone ne Daniela Atim. Of course saga eno yavira ku Chameleone kuba nti akomawo leti waka no kuba nti Rooster komawo ng'akaaba mbu talina sente ate nga akomawo atamido. Kino kyanyiza nnyo Daniela n'okuba nti kimuleetera obuzibu. Twali tulowooza Daniela actually yatuuka n'ekiseera okuba nti anooba n'agenda ewaabwe but unfortunately omukulu ono Jose Chameleone yasobola okuba nti amukonvinsinga n'amuzaayo ewuwe. Eno saga twali tulowooza nti Daniela agendedde bya ddala era nga tulowooza eyinza okuaffectinga Jose Chameleone. Munnange yoga Chameleone wa mukisa teyasobola kuba nti yagwa era yasobola okuba nti akondensera n'okuba nti awoza ebintu bino ne biva mu mawulire nasigala ne Daniela era Daniela namusonyiwa. Zezimu ku saga zitasobola kuba nti twerabira ate nga zaali mu mawulire nnyo. Saga endala jotasobola kuba nti Jose Chameleone omusubwa n'okuba nti muyisa bubi ye saga ya AK47 okuba nti afa. That was 2014 around March nakuzomezi 10 na mkaga AK47 bwe yafa saga eno kino ekintu kyakuba nnyo Jose Chameleone wala. Abantu batandika okuba nti bamukonjera ebigambo nga bagamba nti yamusaddakayo mu Illuminati n'okuba nti maybe Chameleone alina kyamanyi engeri gye yali nti AK47 amuvudde yali avudde mu Lion Island nga ali mu team No Sleep. Of course bino ebigambo byayogera nnyo ku Jose Chameleone naye ate Jose Chameleone yasigala standinga nasigala nti akola kyalina okukola ng'omuntu era twali tulowooza nti kino kiyinza okuaffectinga music career ya Jose Chameleone wabula kyamwongera amaanyi era lwava mu saga bwetyo Chameleone yata oluyimba baluyita wale era nga lwakwata ensi yonna almost ne lumukomyawo kuba nti standinga kubayimbi ba Africa bakyasinze okuba n'amanyi. Nono oluyimba Pato Ranking yali ayagala balukole ne remix naye nga ate Jose Chameleone yedima n'agamba nowe era nga tebakola remix n'alugana oluyimba olwo. So zezimu ku saga ya AK47 yali yetutte Jose Chameleone naye ate munnange yamala nemukomyawo. Saga endala eyaviirako Jose Chameleone okuba nti obuzibu n'okuba nti bamu ebituli saga yali yadda omukulu Bouncer amanyi kidwa nga Isa yagenda nakuba Bebe Cool ekiso amawulire ne gavaayo ne gawandika nti Jose Chameleone akubye Bebe Cool ekiso era nga Jose Chameleone yakwatibwa yali agenda mu America kuba nti agenda kuyimba nabwe kityo mukulu Bidandisali n'atuma gavumenti nekwatira Jose Chameleone ku airport y'Entebbe. Eno saga yali ya tabu era nga tesobola kuba nti yerabira mu history ya Uganda naye nga ate Jose Chameleone bamala ne batuula ku meeza emu ne Bebe Cool ne babiteesa ne basolovinga ebintu bino out of court era nga Jose Chameleone yamala ne yeyongerayo neja neye eyokuba nti yagenda mu America. That was 2004 around there 2005. Then saga endala Jose Chameleone jabadde nayo nga mbinyo ye saga ya Sipapa ne Jose Chameleone. Now Jose Chameleone bafunamu obuzibu ne Sipapa nga Sipapa mbu
omuntu ayagala kusigula amakage nga akwata sente naziwa Daniela. Ebiseera ebyo Daniela yalagezezaako kuba nti anoba nga Chameleone tayagala kuba nti akwata sente aziwa mukazi ng'ate Daniela mukwano gwa Sipapa. Jose Chameleone bwategeera nti Sipapa awa mukyala we sente kyamunyiiza kwe kukwata ebifaananyi ebimu bye baakuba saidi z'ekololo nga Sipapa ali kumpingu nga akatiddwa. Jose Chameleone n'abipostinga ku social media n'agamba nti Sipapa is a burglar. Sipapa muzibu nnyo, mubbi awedde emirimu. Era kino kyalabisa nnyo Sipapa n'okuba nti kiteeka obulamu obwa Jose Chameleone mu matiga. Munnange yoga Jose Chameleone yamala neberekonsiringa ne Sipapa era eno saga yagenda bwetyo ng'agiwangudde. Saga endala mu namba 10. That was 2008 Deadly Battle, Good Life, Ready and Weasel versus Jose Chameleone. Bano bekuba ebikonde nga Radio and Weasel bamaze okuba nti bava mu Leon Island. Kyali kyakabi nnyo, kyali kya tabu. Chameleone obwana bwamuleetera endongo n'azimba omutima n'aba nti atandika okuba nti abupangirwa abayaaye abukube. Bakuba Weasel katafesi bajonone. Yali alina pimples naye zeeyongera nti bana abasajja baatuka n'okuba nti batimba ebipande nga bagamba lwaki tokulera akayimba ako bakafulumya kali ka Radio and Weasel bakayita lwaki tokula. Jose Chameleone bamukuba ennyimba nnyingi okuli Nyambula, kwogata ne Stani naye Stani bayita Jose Chameleone Stani. Bano nno betwalira ddala speed paka Palaso byakomawo e Kampala. Palaso okomawo kwa Palaso e Kampala kwaleetera okulikonsiringa wa Radio and Weasel because Palaso lwakomawo e Kampala Team No Sleep netandika bupya ne batwala speed okwali Palaso ne Shiba. Palaso yali ayokya nnyo ne Shiba nga bonna bali fresh. Bano okwegatta okuba nti bazikisa ku manyi gano basalawo okulikonsiringa we tulabira Jose Chameleone nga baddamu okukwatagana ne Radio and Weasel. Zeze saga 10 ze twali tulowooza nti zisobola okuba nti zireka Jose Chameleone wansi naye ng'ate yamala nazivunuka era nasigala nga wakabi. Bino n'ebirala byoba olinda wano nsigadde Ntambi Kimso. Webale kwekumira ku mukutu ogumanyikiddwa nga Uganda mu Kamoli. Subscribe, sharinga, tubeere nga tutambula mpola mpola. Bye bye for now.